So I think this is the second last part. Era nga mweno part abazadde be side zombi munange bazze okubanga boogera ku mukolo gw'abaana baabwe. Side ya Pastor Tom Mugira eyogedde ne side ya Mami Justin Mugira nayo neeyogera. Bano nno balina obugambo obulungi, batunyumiriza abaana baabwe engeri gye batandikira, batunyumiriza bye bafunye mu baana baabwe, bingi biboogedde ku baana baabwe. Sigenda kwogera nnyo, already nayogedde dda. So mbuzayo paati ejo naye ndowooza olwaleero musiimye. Musiimye. Olwaleero mbakoze bulungi, nange neewulira nti yes mbawadde ekyo kye mubadde mulina okuba nga mufuna. Ndowooza ku mukolo gwa Pastor Tom Mugira temulina kye mumanja. Mulina kye mumanja. Oba olina kye mumanja kiteeke mu comment section awo, kubanga nga nkuwadde eno pati ya kutaano sikolangako omukolo nga wenkoze guno. Naye twebaza Mukama nti nsobodde nate okukiggusa nga bwe nayagala. Kansooke nkuwa abazadde owulire obugambo bulungi bwe boogera eri abaana baabwe. Oteekako eggulire eddene omubaka ye yagikoze kandiira okolooni kifaananyi kyolaga bano be bazadde bange buli muntu aba mugumu sente bweziri olaga taata Tom ne Mama Justin nti bazadde bwe ne batakuwola sifa ababaka ab'amabanja mu banka ajja kiwulira bajja mugwera bagwe mutabani wo wano yeewolawo akawumbi onookoloozi kale basawo ne banyamu munzikirize taata tumwebalizaako Katonda mpite abazadde oba famire ya maama munzikirize famire ya Mama Justin mujje ate mwongere okusaba Katonda n'okusibirira abataata bano amaanyi ag'ekika ekyawaggulu. Esara zammwe zongera okubanyweza. Nolwekyo famire ya maama nsaba mujje mwogere. Selector. Okusooka byonna neebaza Katonda olw'abaana baffe bano okuweza emyaka 37 mu bufumbo obutukuvu. Mukama weebale nnyo ate n'okubawa obulamu n'okubawa ezzadde byonna tulina okubyebaliza Mukama. Mama Jas webali kubeera mwana muwulize obutanswaza kubanga omwana empisa embi avumisa nnyina ne maama tonswazizza nnyo ne taata webali kubeera n'engalo ennungi ate naawe omuwala webali n'okubeera n'amatu agawulira kwebazizza nnyo. Manyi Mukama n'emyaka 5 ojja giweza. Ojja giweza kubanga nange maamawo nange nafumba n'empeza 5 era nkyali omumanyi naawe manyi ojja biweza. Mukama akuwaze zadde n'akuwa abazzukulu. Nze ndi muzzukulu wa Nakabirye. Tola nti Mukama atwagala nnyo. Bannange sina bingi nnyo naye Justin mukolo guno yagutukisa. Bano bataata abato baali bagambye okusalira omuko bamudde bamusalira ebintu kubanga luli omuwala twamubuuza kimu ono omusajja gw'osiimye yagamba kimu ti gwe nsiimye naye bano abato babadde bagenda kumusalira ente 5 teyali zireese kubanga nekyagula yadde akiraba oba abaana baali badde bamusonderako naye omuwala yakuzibiikiriza naye Mukama abawa omukisa osanga tuli kukwasa olulala. Ebyo byonna bannange kampe bataata abato kubanga bulijjo nze nsinga okwogera. Mukama yeebazibwe. Nsooka okwebaza Katonda olw'olunaku luno. Mu butuufu Katonda yeetaaga okwebaza because nze bwe ntunulamu emabega emyaka 37 nange naliwo naye Mukama mulungi. Mukama mulungi. Mukama mulungi. Mmwe temumanyi naye Mukama mulungi. Kubanga olugendo luno wabanga Mukama alutuusizza wano
amazima gennyini ekitiibwa kya Mukama. Nsumba Tom bw'oba omuli close omutegeera si nga abasinga bwe bamutegeera, ate bw'omala omutegeera n'olaba n'engeri mukyala Musumba Tom bw'amukwatamu, mazima otegeera nga ebintu ebimu Katonda aba ye yabitegeka, ebintu ebimu Mukama yaba yabitegeka, era abasinga kabere baana abo bakimanyi. Bw'oba olina ky'onojja ku Musumba Tom olina kusooka kuyita waani wa maama, kuba maama yamanyi bw'akwata Musumba Tom, naye ekitiibwa n'ettendo bya Mukama. Amannya agange nze Njawuzi Andrew Disan, ndi jjajja, ndi taata, ndi muko, ndi bingi, naye ekitiibwa n'ettendo bya Mukama. Mukama waffe yeebazibwe. Abakungu okuva mu gavumenti ya wakati, abakungu okuva mu Bwakabaka bwa Buganda, famire ya mukuru Pastor Sebo n'abaami n'abakyala mwenna. Amannya Mulangira Sekisambu Jimmy Nnyonyi w'okubiri, ku ludda olw'omumbejja ndi mwannyina ate era ndi muko, nze namuwa omukono emabega katono, era ono ye mumbejja eyasooka mu luggya ewaffe okufumbirwa empeta, neera yakola bulungi. Mulaba tatuswaziza bannange, azadde abaana, n'azaala abato, n'azaala abakulu, n'azaaliramu n'abakadde. Bane tumuwe engalo ez'amaanyi. Ekirala mwannyinaze ono Mukama yamuwa omutima, ayagaliza, ayagala buli omu, alina busapurizi bw'atuwa kugane weewuunya. Katonda omutima gwe yamuwa alina ekisa, era mwenna ab'emutundu mwesiimye, mwenna abali wano bannyinaze, bajjajja, basenga bonna bano mbalaba, bataata n'abakumu we bali, bato bange mwenna. Omuntu ono atwesezza ekitiibwa, tumwongere engalo. Ate n'atakoma ku ekyo, n'atondawo eggye ery'amaanyi erigenda okulwanyisa Sitaani. Era mulimanyi bannange, abeegayizi mubawulira, ekyakola kikulu nnyo, tekikola mutiitizi. Yeerekereza ebintu bingi kuba ffe twaliwo. Abasinga balabye wano bamulayo emyaka 5, myaka 10, myaka 15, myaka 20, naye yava mabega. Ye yasalawo mumwongere essaala, twagala bambi, Mukama amuwe ekisa. Kati kanzire kube nkima, buli wankima kubako mu ngalo bannange. Bw'oba omanyi nti oli wankima nga ntono bannange, ab'enkima temuwera. Bannange akakawulu nkawulidde muko, tweyanziza nnyo taata, mwannyinaze omukutte bulungi. Tetubanja bannange, tetubanja, naye luli banne nti zaali ndoza zaali ntono. Maama akyogeddeko mukyala Katerega nti bw'aba muko, bw'aba wasiima munnange, ye kiyinza okukolayo okukuna ffe ne tunywa ku mata, tekigaana. Muko olaba otya? Muko tweyanziza taata, webale kuba na kisa, webale kuba na mutima ogwagala abantu. Muko yeewuunyisa, abantu beetumya amannya. Naye ne Pastor Mugerwa kyewuunyisa, ali myaka mingi nnyo, naye abalala banemuwulira amannya ge beeyita, naye yalemerawo. Ye Pastor Mugerwa, ekyo kikuwa ki? Nti teweeteeka waggulu, leka Mukama akuteekeyo. Lwaki weetuumatuuma amannya ng'abedda ba Field Marshal mwabawulirako, Conqueror of the British Empire, olutalo bwatuuka yadduka emisinde, noga nti ate Conqueror adduka atya? Kale Mukama atuwe ekisa, Mukama atuwe ekisa. Mwabayise abatambuddeko ne mwannyinaze webale munnange, era abakyala bensinga okulaba kubeegayiriza mubeere mu bigere bya mwannyinaze ono. Mbagaliza bannaye olunaku olulungi,
Mukama abawo omukisa. Mwebale nnyo, mwebalire. Tweyanza nnyo abazadde, mumaliriza neyanza. Nyani zisinga kufa bigulu. Bwotyo maama. Tweyanza. Mukole bulungi mwenna mugwemu. Omusajja ono akuba ekifaananyi kyammwe. Bwe mala taata Fred Lulwe okulemberemu saidi ya taata wange, taata Tom. Oyo ngenda kubeera naye paka family nagiyingira nenjiremera sijivaamu. Taata wange Pastor Tom Mugerwa. Gidawo nze mumanyi. Njagala okubeebaza okujja ku mukolo guno naye nga sinaakubeebaza. Kanneebaze Mukama Katonda. Neebaza Mukama Katonda ayatuwa amakula gano. Temwandibaddewo mwana wange nandibadde soogera na kwogera banaye mujja kunyamba munjogerere kubanga ono kitange, ono taata yasikira kitange. Oyo gwe mulaba muwakane, oyo gwe mulaba kitange, n'olwekyo sijja kusobola kumwogerako. Nyakuwa bannange boogere naye kansooke neebaze maama. Mami Justin, weebale kutukuuma. Ojjukira bwe nakubuuza ku ssimu ne nkugamba ew'omusajja okolayo ky'emyaka 37. Sijja kuddamu byewanziramu kubanga oyajja kunyiiga. Njagala abeere jealous. Amanya nze Fred Balabalule. Ndi muto wa Musumba Tom. Musumba Tom mwagala nnyo nnyo. Kumwe tewali amwagala nga nze. Yandaga ekkubo ery'obulokozi. Nali omusajja ayagala obukatuliki nga nze nvuma abalokole. Nkuleka muvumira ate n'okaabiramu. Naye mwana wange omwami oyo, kitange oyo, yakyusa omutima gwange na kigambo byalina bingi. Njagala munnyambe mumunneebalizeeko mukube mu ngalo. Gwe mulaba oyo nandeetera ekkula. Mama Justin anjagala n'omutima ogwo. Wali wano bw'oba weetenda nti akwagala kantunule neeno ensonyi zimekunkwata. Anjagala n'omutima ogwo. Sina gwe nali nkibuliddeko naye takimanyi. Anjagala n'omutima ogwo. Taata nkwebaza okundeetera maama oyo. Nanjagala bw'atyo. I'm getting emotional kubanga mwagala nnyo. Family eno eyimiridde wano ly'ekkula ly'abalaba Ezekeeri. Omusajja yabuulira enjiri ekabaala eyo ne Kongo. Bameka bamuwulirako era abali bamumanyi? Tewali. Naye ye famire evaamu abasajja ababuulizi b'enjiri. Era yaleka omukululo munene nnyo n'aleka ensigo yeeno. Yebana ntera okubuulira siisibe wano nga mbuulira kambiveeko. Taata nkwebaza weebale kukola mukolo nga guno n'otujjukiza. Nze sijja kubuulira gyange kubanga ojja kunsekerera. Egijjo abantu bano bagira bagigira naye tukwebaza okutuleetera maama nga sinna nkuva waggulu eno. Kaakano akansanyusiza ku Friday. Weebale kugula mandaazi gaali 2 erimu n'olirya. Era singa eryokubiri walirya tetwandibadde naani ne Mama Justin. Mama Justin weebale kutwagalira mu bwavu. Yatwagala nnyo. Ndowooza kankomawo nyinza okwogera olunaku lwonna. Nayiga okwogera, mbuulira enjiri, mbuulira mu kkanisa.
kati nyiza okusiiba wano nga njogera. Munze mulimu Yesu, munze mulimu Yesu, nafa nenzuukira ne Yesu, abanjagalire nnyo Yesu.